nze sikiririza mbantu bali ku street ababulira enjiri okudda okutekako music ne bazina si kiraba mu nze nganze Yesu si dancer wa ku street so waliwo bosanga ng'oyitawo jjukira enjiri eno ekigambo ekimu kimala okugendera mu mutwe gw'omuntu naye nsobola oyitawo nendaba amazina ge wazinye nga siwulidde enjiri kubanga oluyimba kizibu oddussaako nnyo focus nga oli mu kuzina omuntu oddussaako so bw'ayita walaba abazina abula abalokole n'agenda naye omuntu tatute statement n'emu n'amazina togamanyi so amazina go tegalina njiri gye gabuulidde so kati naye omuntu asobola okuba ng'ayita ku kkubo n'awulira omuntu n'agamba jangu eri Yesu alokola era awonya buli kizibu kyonna ky'olina Mukama akisobola n'agenda ayiseewo buyisi street nazo zibaddeko ebintu bingi waliwo omulembe si gwa mabega nnyo myaka nga 15 egiyise ng'ababeera ku street tebabuulira teboogera nga balina ebipande ebiriko Yokaana 3 16 17 18 n'ebyo bikola musumba kubasobola okusoma ku muntu asobola okusoma era ne kakati bikyakola musumba naye sikyabalaba abo abalina ebipande nedda kisinzira streets waliwo ebiri waliwo osanga abantu abamujja kugereza aliwo abaana ba Sunday school babikola so ku church house of prayer bagenda mubasindika ku nguudo ku makya ku Sunday nga service tennatandika so bagenda okubulira enjiri gwe twonserengesa mu Sunday school ndabeko so kati ekitegeeza mu Sunday school wansi mu house of prayer wali ebinyuma wali ebinyuma ku makya bakeera ku street ne basooka babulira enjiri then ne badda service yaabwe netandika ku saa 5 musindeko ba myaka emeka okubulira enjiri buli classes za njawulo so waliwo movers abo bakulu from 13 then wabawo abaddako abo abasalt then waliwo seekers then bano abatenyo be batagenda naye ne baseekers bafuluma kati baseekers tebamanyi kwogera abasinga beba 5 years okwambuka kati abo kyangu okubanga abasomesa bamuwandikiddeko ekipande n'akiraga abantu at least n'agira kati ate class aweddako ng'esobola okwogera so naye nti ekipande ekyo abantu abamu bassaako busa Jesus is Lord already enjiri eba etegerekese Yesu kasita abanga atambula kati ekizibu ekiri mu mazina temuli message erimu kubanga amazina ojja kwesanga against tegawukana naga church so gegamu so omuntu alaba entertainment and a street preacher is not an entertainer no omuntu yasuze mu bbala yakoze ati wadde ali biza atambula ali mu haso adduka n'ensi wabawo statement gya peaking awo ng'agenda usually music ayogera nnyo nga tewaliiko kiriko nga omuntu nga bw'ona ogamba nti otaddeko radio n'ateekako nga aliwo yekka kyangu music eyo okwogera kubanga aba asirisa ali mu kifo ekisirifu aliwo music n'atandika Katonda n'amukozesa naye ono ng'azina kizibu nnyo omuntu asanze omuntu ku street ng'azina amaganda focus ye nebeera ku luyimba ebeera ku muzinyi era ajaga oyo muvubuka nga amanyi okuzina si luyimba ate bw'ossaako oluyimba lwokka nga tozina ng'oyimiridde wali bibyo omuntu asobola owulira oluyimba kubanga tewaliwo kirala kyafokasingako so kati enjiri bw'omuntu bw'ayitawo musumba ng'omuntu amugambye nti emigugu gyonna gy'olina byonna ebikuzitooweredde bireetere Kristo bw'aba ali mu mmotoka agenda bwadde ewaka ne yeebaka nabeerawo ng'afumiitiriza ku byayitamu ne byalina kyangu nnyo okulowooza ku statement gye bamugambye n'akeera n'agenda